opposition ibadde muzanyisa nga bazanya comedy waabwe nga bali bonna kweno tuli mu byaddala akutte simu lemezaamu omwana wa X lemezaamu nawo omwana wa ground nkugamba temupowa abana ba mama we are going to get justice oyo fala tugenda kumujjako kubanza ekingumya n'ekimpa amanyi we are dealing with a stupid generation bano bachali basiru ate naturally babadenga basiru but they have been like fools Museveni and Muhoozi even Kagame they have always been like fools babadde abasiru abayina omukisa naye ku luno buli kimu kiri kwaffe Canada ekubye Rwanda sanctions bazimukubye nga bagamba ki ebikolobero byakola abakongo ebikolobero bino nabagambi according to ICC report je nabawadde ne Museveni mwali okitegere ekintu ekyo ne Museveni mwali yensonga lwachinze foreign policy ezensi zonna zonna nzimanyi manyi geopolitics watambula naye nze nkuwa byaffe ebitugasa nze sigenda kubeera nga bali abasiru abalala abanyumye ebisitole bya Russia simanyi bano baani simanyi bano bamunala baani obutivi bwa Uganda ne radio I will not be that fool ngenda kuwa ekintu gwe kyoyina okumanya kuba bino ebintu gye biri babikebera genda okebere sanctions ezo genda okebere aid bate yavuddemu ani abyogerako gwe bibagala kubasiriwaza nenze nabagamba ngenda kuwa ekigasa Uganda gwe muna Uganda ekikugasa naye embeerera gye nabena mugenda bira bakugground okubanga nakugamba bino foreign policy ye influencing a domestic policy a weak foreign policy is a weak domestic policy okitegera kati oyo fala byonna byonna byakolanga ffe tumuli busy bigenda kutuuka bive kubanga agenda kubanga takyalina ssente what is he going to do is going to submit nabagamba tulina endagaano zennyini zetuliko ezigenda okujjako Museveni oyo omwana wa mama kiki olina okukola ku ground olina kwetegekera kintu eki kusituka toweetaaga mundu toweetaaga jjinja mbaleke batukoleko ebikolobero ebyo n'olunaku lumu abasirikale abo bagenda kujja n'emmundu nga batyo zikozesa one day one time and that day is coming tulina chatters nyingi chatters ezisinga ka constitution ka Museveni ako otherwise senga bino byonna asobola birivasinga najjako mutowe sanctions azimujjeko kati oba asobola akomyewo UK aid agikomyewo akomyewo US aid bawa amaanyi nyoyo fala yejjeko emisango gya ICC lwaki kati bebike ebikokolo bajje na faces zaabwe okitegeera one day justice is coming ate bino sibi bagamba kuba sudia nga bamwe muloza nti mbasudia njogera ekintu kyemanyi kubanga nabagamba ekintu kyendimu nkimanyi manyiwe kikola bino ebintu ebigenda maaso mu Congo USAID wa twabisomako emyaka omwaka gumu n'ekitundu kati emabega muna Uganda lemeza mwakutte simu ginyweze nawe woku ground temuti abaana ba mama kubenge ekyo Museveni kyayagala kukeera ku machanga atunafuyiza nga tukyasobola kukola bino adeeri agamba abazungu kakati naterezeza tewali bugundi ebyo buli watukolako n'akuwa abantu baffe awo tufuniramu bwe bunafu bwe yalo mwe mulowooza nti no wamanya balaga maanyi bwe bunafu bwe akulaga maanyi mu domestic policy nti nze nsobola okulinyako nenkutwala mu kooti y'amagye naye mu international policy oba foreign policy ezifuga Uganda eyo Museveni ebyo bunafu bwe obwo butiitiizi bwe so tulemezemu baana ba mama we are going to get there our president we are in this paka ku finishing line kwetuli tugenda kufanga twelwana tujja kulwana tujjeko Museveni oba tujja kufanga tugezaako ffe tulina life death tulina life sentence gye twasayininga either atutte oba si kyekyo tujja kulemezaamu paka okitegeera ekintu ekyo bamukubye sanction bamugambye tebagenda kuddamu kuwa permit kyamaguzi kyonna ekiva mu ggwanga lya Rwanda tekiriyo mujjukira Museveni ono bamugoba buli wamu bamugoba mwagowa bamugoba mu buno obutale bwa Europe okuddamu okutwalayo ebintu ezo trade zonna bazisala godi wa Uganda aliko sanction kati abadenga abiyisa Rwanda kati nayo babiblokinze nakugambye eno revolution gye tulimba gita fena tubifiirwe gye tulimu number 2 bagambye tewakyali nkolagana ya government ku government business zabadde bayina bazigadde wakati wa Rwanda n'eggwanga lya Canada babigadde tebikyaliyo okitegeera number 3 bakugambye Canada tegenda kuddamu kubeera mu activities zonna eziri organized by Rwanda tebagenda kuddamu ziyingira okitegeera ekintu ekyo awo tubagala you fools are going to be isolated you two like fools mugenda kubeera isolated atemba kakasa in the end of this we shall have the last smile tujja kuseka nga mfai tusembayo okuseka okitegeera ekintu ekyo ffe tugenda okusembayo okuseka senga buno bufala buno bwali bw'amaanyi nnyo nabagayi bwali badde busobola okubivasinga ebintu bino naye buno bufala bunafu kiri kiddi kigeno bigodo gino kideire drinking geno kisobola kwasama bwasamiku tekina kyo kisobola kukolawo era kijja kutwitinga kisindike nga abajja ati bajje bakuba abaana baffe babamenye yes bino mwabijjamu nga mubisuubira musuubira amakomera musuubira okufa musuubira okusibwa musuubira okubibwa buli bulumi bwe tuyitamu it is a price that we have to pay for a better Uganda a new Uganda that we are dreaming of iyo price gye tulina okuwaayo
nawe wesimu oyita mu intimidation biki eyo ye price joyina okuwaayo oyo data ye price jogenda okuwaayo ku lwensi yo. So buli omu akola kyakola tukiremezeemu. Abaana ba mama abali ku ground, respect, you are in our prayers. Mwe ba frontliners baffe, mwe ba ground brigade, mwe ba majega fagali kutaka infantry je tulina nina fitubaka kasaba air force. We are not giving up on this. Tetugenda kupowa. Kano kafala tujja kasobola, kano kafala tukasobola. Museveni ne government ye bonna basiru tekulya ina magezi. So respect my people, tusinkane ncha. Nabagambye no weekend wa kubasa breaking news. Teri guli eri ya Uganda ligenda bagamba mawulire gano. Teri agenda bibagamba nenze nakugamba nze Minister of Foreign Affairs ogwange nja kugukola. Kanso kenzi take one breaking news mugira muzesomera. This is my message to you Ugandans. Eno message egende kumwe mwena abana bo ku ground. Nyamboji sharing etuke ku muntu asembayo. Okitegera? Kamba buli ekintu kimunyongero bagumya. Ebintu ebigenda maaso mu Uganda byonna bwe bityo ebirina okubeera. Domestic policy bwate wayina okufaanana. Wabula kigenda kutwala abaana abazira abagumu okumanya kiki twayingiramu n'okumanya olutalo lwe tulimu okusobola okulwanyisa nakyemalira. Buli nakyemalira wa Uganda watakola bintu ebyo. Byonna byonna kitegeeza tubadde nga tuproving ensi tubadde nga tulimba. Naye ebintu ebyo n'ennyini byakolobwe buwanguzi bwaffe. High Tower, quick recovery my brother. N'abalala bonna abawambiddwa tugamba free our people. Abaana ba X tugende ku kibanja kya UK Parliament, Canada, USA Senate, Donald Trump bonna tubalumbe tukasuke gwe no batomanyi ku tweetinga kwata bifaananyi okasukeyo kasukayo fet abamanyi messages ozikola tujja ziteekako messages gwe kwata bifaananyi okasuke osegere ekintu ekyo. That is the only way we are going to help our people abaana bali ku ground, because that is our role. Fabali ku media tuyina kulabisa ebikolebwa ku ground. Keep posting mbaka kasa one day one time bantu mwe mugenda funa justice bana Uganda. Kino kyo nkibagamba ne bajjanga bebisobuko okola batya international committee mugenda bakuba ebifaananyi bigende mu ICC batyayo yeso ngachi bebike ebikokolo naye mbaka kasa ne tufuna face ya muntu eji emu bweti ejja kutumala tujja kufuna justice. Abo bonna abakuba abantu baffe one day one time tugenda kufuna justice. Ebintu bino mumira bigenda maaso bino kugwanga lya Rwanda. Lwaki Tshisekedi takyalwanagana bano basajja nedda yakwata ebintu bino n'abiteeka mu international committee nabagamba waliwo endagaano waliwo constitutions ezitamanyi bantu abo babiri abo abooluganda ababiri abo ababbi abatemu aba blood suckers. We shall get justice for our people one day. Mulemezeemu domestic policy bwete weina okufaanana twajja mu lutalo twajja kufa buli omu wooli ne woba oli ku media toli safe naye mulemezeemu baana ba mama. We are going to get there. Oyo follow your blood sucker wabantu no yakwata nata 500,000 people wallahi tasobola kutumalawo basigalawo waliwo abamalako mu olutalo naffe mbakakasa tugenda kubaka abafa waliwo abagenda okusigalawo abali nyumya olutalo olwo nenga tulina kulemerako kubanga ekyo Museveni kyayagala atukube tugwemu amaanyi. Naye mbakakasa kino Barrio Masters abakuliyetinga beast zino bazivuddemu nazo zibatamya. Bino bigenda maaso bino byonna bigenda ku Museveni. Zino sanctions zibakubye Canada zibakubye Rwanda, Canada jezekubye Rwanda zigenda ku Museveni kubanga abagambye budget yaffe jabadde afulumye badde egenda mu gwanga lya Rwanda. Ebyobugagga byabba mu Uganda bigenda mu Rwanda, ebyobugagga byabba mu Congo biruza Museveni zonna abadde azikutulira Rwanda. Kati essaawa eno bimutabukidde mu kibira ewakane mu kibira. Wabula ayina okubuzaabuza gwe munna Uganda oleme kusituka kyaliko ebyo byokkuba abaana baffe ayagala kubalaga nti akyali w'amaanyi. Naye mbakakasa we are going to get justice for our people. Oyo Museveni ali ku kicks of a dying horse. Okitegera ali ku kicks of a dying horse. Buli omu woli gwakutte essimu tota omwana wa X tota abaana abeekalakaasa ebweru bannange mwongere. It is the only way we are going to save our country. Abakongo we bagambye nti kati ekimala kyonna mu kikole Rwanda ebintu byatabuse. Mu Bukavu batta abantu, mu Goma batta abantu misana na kiro. Naye abantu bagamba tetugenda kupowa. Tshisekedi aganye okuwanika. President waffe towanika tuli ffenna mu luno olutalo paka ku finishing line. Ate nga mbakakasa tugenda kujjako Museveni. Munna Uganda tugenda kujjako Museveni. Kubanga bamunyiza amapeesa amatuufu. Amapeesa gano gennyini ge banyize Kagame. Ogalaba Tshisekedi tanalwanagana nabo. Ne bakuga batandise okuwithdrawinga mu bitundu ebimu. Wazalendo etandise okubyeddiza mu Bukavu. Ebitundu ebimu batandise okubyeddiza. Okitegera ekintu ekyo batandise okuwithdrawinga mbakakasa kino. We tulemezaamu mugenda kulaba Museveni oyo ne babbi banne nga bafulumye Uganda eyo. Just watch the space. Ebera time. Tuve mu opposition ebadde muzanyisa nga bazanya comedy waabwe nga bali bonna. Kweno tuli mu byaddala. Akutte essimu lemezaamu. Omwana wa X lemezaamu. Nawe omwana wa ground nkugamba.
temupowa abaana ba maama. We are going to get justice. Oyo fala tugenda kumujjako. Kubanze ekingumya n'ekimpa amaanyi. We are dealing with a stupid generation. Bano bakyali basiru. Ate naturally babaddenga basiru, but they have been like fools. Museveni and Muhoozi, even Kagame, they have always been like fools. Babadde abasiru abayina omukisa. Naye ku luno buli kimu kiri kwaffe. Canada ekubye Rwanda sanctions bazimukubye nga bagamba ki ebikolobero byakola abakongo. Ebikolobero bino nabagambi according to ICC report je nabawadde ne Museveni mwali. Okitegere ekintu ekyo ne Museveni mwali yensonga lwaki nze foreign policy ezensi zonna zonna nzimanyi manyi geopolitics watambula naye nze nkuwa byaffe ebitugasa nze sigenda kubeera nga bali abasiru abalala abanyumye ebisitole bya Russia simanyi bano baani simanyi bano bamunaala baani TV bwa Uganda ne radio. I will not be that fool. Ngenda kuwa ekintu gwe kyolina okumanya kuba bino ebintu gye biri babikebera genda okebere sanctions ezo genda okebere aid bate yavuddemu ani abyogerako kwe bibagala kubasiriwaza naye nze nabagamba ngenda kuwa ekigasa Uganda gwe muna Uganda ekikugasa naye embeerera byonna bina mugenda bira bakugground kubanga nakugamba bino foreign policy ye influencing a domestic policy. A weak foreign policy is a weak domestic policy. Okitegera kati oyo fala byonna byakolanga ffe tumuli busy bigenda kutuuka bive kubanga agenda kubanga takyalina sente. What is he going to do? Is going to submit. Nabagamba tulina endagaano zennyini zetuliko ezigenda okujjako Museveni oyo. Omwana wa mama kiki olina okukola ku ground? Olina kwetegekera kintu eki kusituka. Toweetaaga mundu, toweetaaga jjinja. Mbaleke batukoleko ebikolobero ebyo. N'olunaku lumu abasirikale abo bagenda kujja n'emmundu nga batyo zikozesa. One day, one time, and that day is coming. Tulina chatters nyingi. Chatters ezisinga ka constitution ka Museveni ako. Otherwise senga bino byonna asobola reversinga najjako mutowe sanctions azimujjeko kati oba asobola akomyewo UK aid agikomyewo akomyewo US aid bawa amaanyi nyoyo fala yejjeko emisango gya ICC lwaki kati bebike ebikokolo bajje na faces zabo okitegera one day justice is coming. Ate bino sibi bagamba kuba sudia nga bamwe muloza nti mbasudia njogera ekintu kyemanyi kubanga nabagamba ekintu kyendimu nkimanyi manyiwe kikola bino ebintu ebigenda maaso mu Congo USAID wa twabisomako emyaka omwaka gumu n'ekitundu kati emabega. Muna Uganda lemeza mwakutte simu ginyweze nawe woku ground temutya abaana ba mama